muno mu nsi omulabe bw'akukwatira emirimu aba akusse. Tuliwo ku lwa Katonda, naye Katonda atuwa buli kye twetaaga okuyita mu mirimu. We live because of God, and by faith we live. But everything that we desire, God provides through the works of our hands. Era omuntu akulemesa emirimu, mutongoze mu balabe bo. Omuntu akulemesa mu mirimo si wa lusaago, ayagala enjala ekulume, ayagala obulwe ky'olyambala, ayagala obulwe obuweerero, ate na buli abuliddwa obuweerero ekiddako okuba kufa. Olw'ekyo omulabe w'emirimu gyo, mulabe w'abaana bo, mulabe w'amaka go, mulabe wa future yo. Totwalanga omulabe w'emirimu nga waakusaaga. Naye tulina ekiddukiro. Zabbuli 46 olulusooka